Lord, in the name of God the Father, the Son. Olwalere kanisa ya Uganda ngeri wamu n'ebitongole binnacewa beetabye mu misinde mu bunabyalo egigendereddwamu okulwanyisa obutabanguko mu maka nga bwekuusa ku kikula ky'abantu. Emisinde gino gisimbuddwa omulabirizi w'obulabirizi bw'emityana Danstan Bukenya nga yakiikiridde Ssaabalabirizi Stanley Ntagali. Gino gye gimu ku bikujjuko eby'okukuza ennaku 16 ez'akaweefube w'okulwanyisa obutabanguko mu maka. Bannacewa basinzidde wano ne basaba abakulembeze b'eddiini okukozesa ebituuti okulwanyisa obutabanguko obwekuusa ku kikula ky'abantu. Abakulembeze b'eddiini bwe bavayo ne boogera ku butabanguko mu maka ku ngeri abakyala gye basosolebwamu ebintu bikyuka. Omulabirizi Danstan Bukenya akubiriza abaami mu ggwanga okuwa abakyala ekitiibwa. The girl child, the woman, abonyaabonye nnyo era bamubatiddwa n'okuttibwa fe abasajja bennyini. Bw'owana abasajja nabo batta abakazi abo nabo mulekera okukola ensonga efaanana bw'etyo. Okunoonyereza okuze kukolebwa kulaga nti mwaka gwa 2006 obutabanguko mu maka bwali ku bitundu 39 ku buli 100. Kyokka mwaka gwa 2011 obutabanguko mu maka bwaka ne butuuka ku bitundu 22 ku buli 100. Ng'abategese emisinde gya leero bagamba nti singa bafuuka obuvunaanyizibwa bwa buli omu okwenyigira mu kulwanyisa obutabanguko mu maka kijja kuyambako okwongera ku byenkulaakulana mu maka ssaako n'abaana okujjumbira ebyenjigiriza. Juma Kiria, NTV ku Ssaawa.